okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajjaffe ng'abakyala balina emirimu gye batakola olw'ekikula kyabwe naddala egyo egyetaagisa amaanyi. Kyokka olw'enkyukakyuka y'ensi ko n'ebbula ly'ensimbi, abakyala ensangi zino baatandikira ddala okukola emirimu egyali gitwalibwa ng'egy'abasajja egyetaagisa okukakaalukana ko n'okukozesa amaanyi. Ku kyalo Kibaate ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende gye tusanze omukyala Jevia Misembulo ng'ono mu mirimu gyonna yalondamu gwa kwokya manda okufuna ejjamba. Wano nja kusenawo n'ekitiiyo. Tututte akadde okwetegereza omukyala ono engeri gy'akolamu emirimu gye. Ono atubuulidde nti nga tannatuuka wano yali mukyala mufumba aggumidde okumala emyaka 10 era n'azaala abaana 4. Ebyembi bayamala n'amufaako ekyamwaliriza okutandika okunoonya emirimu asobole okubalabirira. Kaweefube w'okunoonya emirimu yamusindiikiriza n'amutwala mu bizinga by'e Kalangala n'atandika okukola mu binazi. Naye nga ndabirwa abaana bange abo. Bwe natuuka ne nfuna omukadde we mbalekera nga mukazi nsobola okukola eri. Naye nga nkola bwe ntuuka ku mwezi ng'omukadde musindikira ssente. Mbweno baakoleranga kasanvu olunaku kyokka nga babawaako 30,000, 4,000 ne bazibaterekera okutuusa nga bavudde ku mulimu mbu zibayamba okwebezaawo oluvannyuma. Nga bwe bagamba nti ekkuba omunaku tekya, omukyala ono yalwala yagenda okudda ku mulimu ng'ekifo kyagabwa dda. Nali ndwadde omutima nga gwewuuba. Ne bagamba tojja kuddamu okulinnya mmotoka guno sooka otuule. Nagenda kuddayo mu kukola ne bangamba ekifo kyange baakitwala nga maze omwezi gumu. Ekyennaku nti newankubadde yagezaako okubanja ensimbi ze yali asalwako asobole okutandika obulamu obuggya, ensimbi zino baazigaanira bw'atyo n'afuluma nga mpaawo kyalina. Ne bagamba tetusobola kukuwa ssente ngo tunawuza emyaka 5. E Kalangala eno gye yafunira omwami eyamuyigiriza okwokya amanda, kyokka olw'okuba baakoleranga mu kibira kya Kabaka bataataganyizibwa ng'abakuuma ekibira n'olumu ne bakwatibwa. Kakati obusente bwafikangawo nga tubuteeka mu kibiina. Twali twakawezayo emitwalo 8 ne bamukwata ne bamusiba. Obufumbo bw'e Kalangala bwatuuka ekiseera ne busasika bw'atyo n'asiba engugu okudda e Mubende ng'ekyamakulu kye yafunayo kwe kuyiga okwokya amanda. Ng'akomyewo ku kyalo Kibaate mu ggombolola y'e Kasambya yatandikira mu kulima kyokka nga tekummuka kwe kusalawo okuttukiza okwokya amanda. Naye ate nze ebyokulima nga singa mbanga nyina kapito nga nteeka mu biti byange. Nze nooli ne bw'aba alimye season ebitankwatako mba ngenda kwokya manda ngaago. Season egenda kubala singa mba nfunye ebiti mba ndi mu bukadde nga 2 naye nga nalimye season tasobola kubukwasa. Olw'okuba talina kibira mwayinza kujja miti, ono baakolera bamupangisa bupangisa buli nsawo ajokera omutwalo gumu. Naye nateekangamu ebyokero 4 nga byonna mbikuma luutemu nga mbeera kati bwe ntandika okufulumya amanda bigenda kuggwamu nga nyina ensawo 10. Okusobola okuvaamu obulungi alina emitendera gy'agoberera ng'anaayokya amanda era olumu kimwetaagisa okusulayo ng'amaze okukikumamu. Ekitandika okuleeta omukka kati bwe kimala nga wiiki kati nga bino bite binene bisobola kumalawo nga wiiki 2. Amanda gano gatwala wakati w'ennaku 5 ne 14 okujja okusinziira ku bungi bw'amanda zino era z'ennaku z'amala ng'asula abweru. Kati sobola kukipanga n'ekiteekamu omuliro n'ekivaako. Era kati nga kino kyempanzi wano mba nteeka okusula awo mu kiyungu. Misembula atubuulidde nti ebyokero bipangibwa mu misono era ku gino gyonna mpaawo gw'atamanyi. Naye mu kutandika okugwokya ganvuruga naye tewaliwo amanda gesimanyi kwokya. Kasiisira, kadinda, buli fashion yonna ngimanyi. Omulimu guno ogulabanga ogw'okutegana kyokka Misembula tagweganyangako era agwenyumirizaamu nti newankubadde waasula akyapangisaawo yagulayo poloti y'ettaka era ng'alina essuubi nti waakugizimbamu. Misembula agamba nti bakyala banne bangi bamusekerera olw'ekikula ky'omulimu gw'akola so nga n'abamuwa emirimu balwawo okukkiriza nti agisobola. Bamu bagenda n'okunkubira essimu kugenda kutuukayo ne batandika okunyooma. Nze sirina ttima. Ngamba abakyala mubeere nga mujja munyambeko muyige. Ngoffe tetubisobola.
n'abantu ku kyalo gya Wangaalira ono bamutenda buzira. Ayokya n'afunamu kubanga olumu ayokya n'ensaha 5 oba 4 oba 6. Talina buzibu gwe mulimo gwe gwakola. Akola wangi neyo ku nyanja yagendayo. Barbara Nalweso, NTV.